Lwaki sitegi ebeerako embeera eyo nga n'abakulembeze abali kutereezezza bajja na mundu eyo embeera ebeerawo etya ng'ate obukulembeze weebuli nga n'abantu b'emulumba basipiriyani tekulijakwata mundu yadde n'omufa tuli badereva abatakisi abalwanira omulimu gwaffe okubeera omutereevu mukono ono yali mubi tugera ku makya okuteera okugenda okukola tukolerere abaana baffe. Stage nkozesa lya Chris. Bangalidde ku stage eyo emyaka egigenda mu 15. Olunaku lwajjo zaadde zibeera ssaawa wakati w'essaawa 11 n'essaawa 12 ez'akawungeezi. Babadde mu ofiisi nga tutudde ne Mayindi Charles. Mayindi Charles ye defense waffe ku stage. Mu ofiisi mwazzeemu omwami eyeefudde amwagala kyalina ddiiro gy'ayagala omuwa akutuze. Mayindi Charles yabadde akyanyumya n'omwami oyo. Zaleese kabangali ya poliisi ng'etuddeko ab'amagye. Mu kujja embeera eyabaddewo bwe baabuuseeko bwe bati baavuddeyo nga boolekera ki woofiisi. Mu kwolekera woofiisi Charles ono yafulumye ng'ayagala okulaba abagenyi ki abajja luddawa kuba ye wa defense era nga yalina okwasaganya ensonga ez'omuntu yenna abazze luddawa ku stage. Omwami eyabadde mu woofiisi abadde yeefudde nti amuleetedde omulimu yamukyukidde okwagala omukuba jjeeke. Bwali muvubuka wa kiwago ng'era wa byakwerinda ku stage yaffe yamukyukiddemu n'abanga amunyiga ng'amuzza munda. Yakubye ebigere 5 okwetooloola woofiisi. Ab'amagye ababadde bagidde ku kabangali bakutte ku mmanduso ne batandika okuwandagaza ki amasasi. Kumu abali wanaani atata ssasi. Bwe yawulidde amasasi musajja wattu yalowoozeza nti ono gwabadde asindika yamuviiriddeko mugwogerekereza ki amasasi n'adduka. Ne bakuba amasasi amalala 2 n'ayimirira. Okuyimirira baamutaddeko ki mpingu. Ebyo byabaddewo olunaku lwajjo. Naye okutandika omwezi guno tufunye okunyigirizibwa. Bakwata abaana baffe abalala bameka bano badereva era bakondakita kyokka nga bakulembeze baffe mu woofiisi. Sendere Emmanuel Nurudini Kyeswa yogayoga babaleetera drone ono baamuyoola uwe waka Sendere Emmanuel ye speaker waffe ku lukiiko lwaffe. Baamuteeka mu drone ssaawa 11 ez'okumakya. Mukama yatusaasira bwe bajja ku stage basangawo memba waffe Nurudini Kyeswa ne bamukwata ne bamukasuka mu drone ne tugamba babawambi. Babaleeta mpaka ku poliisi ne tufollowinga ekibaleetesezaawo. Yogayoga omulamuzi ennaku z'omwezi nga 27 omwezi guno abantu baffe n'abakola ki n'abatuddiza. Olunaku lwajjo ebigambo bye twawulidde era bye bigere bino ebitusitudde tujja wano omubaka wa pulezidenti mu Mukono mwannyinaffe nnyaffe Fatuma Ndisaba. Ebigambo bye bayogedde nga batwala Mayindi Charles bagambye RDC yatukoze ki yatusindise. Kofi wabanga yabasindise ofiisi ewe tukola ki tumanyiwo tetugenda kuwandiika katwesitukire tukole ki tugendeyo. Bino ebigambo byenjogera mwannyinaffe Fatuma Ndisaba njagala abiwulire. Yeye nnyini gwe tuzze okumintinga tuva wano naye yatutwale atulage baki be yasindise bajje batukubemu amasasi. Ensonga zino bwe tubadde tutambula nebazaamu ak'ensusu teri muntu atutaataganyizza. Baana ne twetambula mu 2021 nga tunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Bwe tutambudde era bwe twakola ki nga gy'emirembe gye tunoonya. Pulezidenti yalagira n'agamba njagala welfare y'abadereva adde mu badereva. Ekyamazima tukoze omulimu gw'amaanyi nti okuva lwe yakiragira mu myaka 3 nga tulonze obukulembeze nga twejjako obukulembeze obwali obw'abantu ababbi. Oyo chairman waffe twakagula emmotoka zaffe mmeka 3 era tuzirina ku stage yaffe wezikolera. Naye twewuunya abantu gye bavudde okujja bataataaganya eki emirembe. Wano buli dereva ne kondakita alina eddwaliro insurance gy'ajjanjabirwa. Pamiti bweggwako olukiiko lumukwata ne lumukolera pamiti. Mbuuza gavumenti nga ne Mama Fatuma Ndisaba mwe nkutwalidde temwagala nkulaakulana bannaffe kubanga ffe bukyanga tutandika ebintu bino. Teri yali atugambyeko emyoga tugiwulira buwulizi twagenda mu Paris Development Model simanyi baatuma tukuŋŋaanyiza obusente buno twekwanyakwanyiza ebigatto bigudde olubege tusobole okukola enkulaakulana yaffe. Bwe tujja ku poliisi yaawo sente ezandigenze tusasula abayindi abatuwola amamotoka gano bazitukukumbako ne bazitwala.
bwe twagenda mu 2022 batugamba wali ku municipal mukuŋŋaanye sente zammwe mulonde olukiiko lubakulembere tulabe enkulaakulana ewaffe etinta wabula mbagamba abakulembeze ba pulezidenti ababaka ba pulezidenti mu Mukono BPC bino biwulire okuddamu ne mujja nga mutukubamu amasasi ffe tuli baddereva tetumanyi ne bakuba kasaale mama Fatuma ndisaba ffe wano tetugenda kuvaawo mukwano tugenda kusiiba wano otubuulire ki ekiddako bwe tuba tuli bayeekera ffe kwegamba sijja kumenya mannya naye nsubira waliwo abanene abali emabega w'ekintu ekyo ku bintu ngaffe abantu abeekulaakulanyiza nga tetulina wadde ekikumi gavumenti kyetutaddemu tutandise okukola nze n'emyaka 45 nakamala mu takisi emyaka 15 mbadde ku masitegi agawera 3 eno ndi kuyakuna tewali mu Uganda sitegi yonna eyali evuddeyo nebeera ne moroka 3 nga tewali agitaddemu Mukono ffe Mukono ewanto ntwakatandika okukolerawo emyaka 3 tuline moroka 3 naye abantu banakigwanisi balinayo bakozesa abamu abaali bammemba abatayagala nkulaakulana ku sitegi abatuba sente zaffe kuva mu myaka 12 nga wadde akagaali nga dereva tosobola yadde ogamba nti ogula empale okiwulira okumanya abasajja abo babbi ne twerondamu abakulembeze ne tusalawo okwekulaakulanya nga tusonda obusente bwaffe saawa zino baagala osaanyawo ebintu byaffe byetukoze nga batukwata bateeka mu makomera batusindika amagye poliisi DPC OCCID n'akabinja abasirikale gyo batugambye mu RDC abasindise bajje batukwate ffe tugenda wa RDC nga tutambula mu mirembe naye ebyemirembe ebinaba biganye tugenda kukolawo naffe okujja kwerwanako abasirikale okuddamu okujja ewa Antony naba ne muzemu gwawo emirambo nze wewabaawo medi driver ewa Antony era nga ngwa mu Mbale eyiganga Jinja Stage Association mwengwa ndi dereva wamo tuvugemoka ne tuve Kampala ne tuve Mukono ne tugenda Mbale ne tukomawo fe kisinzo tuleeta wano ewa president kubanga ono ye mukiise wa president era fe tuli bawagizi BNRM era tubadde mu NRM ebbanga ddene nze ndi kada owe NRM so tetusobola kusirika omulimu gwaffe guvulugibwa abantu abatategeerekeka abavudde gye bavudde ne bajja okwagala okusaanyawo bye tukoze ngaffe twekulaakulanya ekyasinza otuluma kiri kimu nti abasirikale ab'amagye bazza ku sitegi yaffe ne bakuba amasasi ne bakwatawo n'abantu bwe bakutte ne batugamba nti bo bava wa RDC abasindise y'ensonga lwaki tutambudde okuva ku sitegi yaffe nga tujja tubuze RDC lwaki atusindikira ab'amagye okujjamu ffe basiviliani abatamanyi yadde mundu ne batuuka n'okukuba amasasi awatali yadde resistance ey'okulemesa okukwata omuntu era tusaba ow'ekitiibwa president wanaaba atulaba ayogere n'abantu abo balekerawo okujja mulimu gwaffe DPC w'e Mukono ayagala kusaanyawo mirimu gyaffe olw'okuba nga alina ebyo bye yeetaaga ffe tetujja kubimuwa kuba tetubirina naffe tuli bantu ba wansi twekulaakulanya nga ffe bwe tuba tuguze emmotoka 3 nga ffe baddereva naffe eyo yentandikwa batuwa sente za myoga ne batuwa emmotoka ya myoga baagibba bo ng'abantu 2 abo abasirikale ne be baagiwa tetwagirabako era wekitiibwa pulezidenti bw'oba ondaba ffe tuli banyiivu tuli bawagizi yenze omu kubaasiimulanga ekipande kya pulezidenti Museveni mu junction wali ewa Antony naye saawa zino bwe kiba nga kizza bwe kityo ng'ate ffe be batulugunya ffe be bakwata ne bateeka mu kkomera nga tetuyina misango owekitiibwa pulezidenti ennyindo bwe oginyigiriza nnyo egy'omusaayi tetumanyi mundu era tetuyina mundu naye tujja kukola ffe nga ffe kye tusobola olw'ensonga twetaaga obwenkanya n'abantu baffe okuba free tukolere emirembe gyaffe banga ddene mu Mukono mubaddemu entalo za takisi tuzze tuzikakkanyiza twekulaakulanyiza bano abantu bendi nabo abasinga tebaasoma tunoonya naffe kwebeezaawo ate kati omuntu bw'ajja
n'atucyankalanya naffe tujja kuva mu mbeera. Association yaffe badde tutaasizzaako abavubuka abamu batalina mirimu tugifunye tugenda ne tukola wendwala nina gye banzijanjabira ngenda bugenzi mu ddwaliro ne banzijanjaba bbiru ne bagisasula nenkomawo nga ndi mulamu nga ndi bulungi naye embeera etambudde ku stage abantu abatulabyange ennaku abatatukiriza nga kuyingira wadde ku stage nga batugoba nga bagala tugende tutaayaye tubbe tukole biki tubeere eyo twabavaako ne tujja ku stage ne tuwembeja ne tusembeza tube nga tubaako kye tugenda mu maaso naye akakiiko weekali ewantoni buli anoonya okwemulugunya agende mu ofiisi abula si kusindika muntu sekinnoomu ajja akwate muntu kubanga wali kakiiko kalamba naffe tulina gavumenti namba wali omuntu ajja neyeebuuza ensonga bakutwala omuntu nasoka mu ofiisi nebyo ebyange namukamanya ali mukulembeze ku Jinja Mbale iganga Jinja tufunye okusomozebwa kw'amaanyi olw'abantu abaagala okutogera enkulaakulana yaffe ku stage. Twatandika nga stage yaffe waliwo embeera ey'obubbi mu bakulembeze ne tukola enkyukakyuka ne tujja ntandika enkulaakulana eya namaddala. Emmotoka 3 tutandikawo n'eddwaliro erijjanjaba bammemba. Abantu baffe nga tulina amuyedde mukono gwa gavumenti twayagala okwekwata ku gavumenti naye nga buli pulogulaamu ya gavumenti bagirinnyako tetutuukako. Ssente z'emyoga parishimodo tetulina kyonna kye twafuna yadde emmotoka yo baagiba ne twekolamu omulimu ne tugula emmotoka. Twakagula emmotoka 3 tutandise enkulaakulana yaffe. Abantu banakigwanyizi bajja batwetungako bajja bakotogera enkulaakulana yaffe mu mbeera ey'obutayagaliza. Saba pulezidenti kye twagala otuyamba ffe tetuliiko omukono gwa gavumenti twasalawo ng'abantu ba bulijjo tutandika enkulaakulana yaffe mu mbeera ey'okusonda ne tusonda akasente kaffe ne tukola ebyo bye tulina kugula mmotoka kukola ddwaliro na buli kimu. Kati lwaki mutulemesa okugenda mu maaso nga musiba abakulembeze omu ku omu? Jo bakutte omukulembeze waffe defense Mayindi Charles bamukutte mu nkwata embi ng'alinga omutemu ne bakuba amasasi ne bakyankalanya ekitundu kyonna naye nga batugamba kimu RDC yatusindise. Katuze RDC atubuulire abantu bebe yasindise batuwagaza ki era bwe tubawo nga bwe tuli wala olofeeya tebanenyani batandika ku mutwe nti mwatubba naye mu kutubba ekyo nasala amagezi ne mbaga nti buli ekisekolebwa kyonna nze nina okuteekako omukono okugyayo akasente akalina okukola ki kola ebintu bino kakyabayisa bubi naye mbanga sente nzizibye ne batandika okunwanyisa sente nzizibye ebikolwa ne batandika okulwana nagenda nga lumu Desemba yalinga lumu nga tugenda n'empita meeting mbuulire abatuuze kikyenfunye ku stage na kikyenkoze na kike tulina. Oyo omwami yajja nga azze kulwana tayagala meeting ekole ki ebeerewo kati ne bakwatagana mu awo amataayi nga bumanyi ebya takisi kati ne olwavaawo najja n'awaaba nti bamukubye mukuwaaba nti bamukubye ne bajja bakwata abantu babiri bemuwulidde boogerako oyo John Tale bwaloopa najja bakwata abantu ffe twagamba nti abo batwale tugende tubanye kyekibakwasiza luga nti twamukuba biki kwali kusikaganamu ebbali ate nga tebalwanya we twali owulya kati okuva ku olwo bajja bakwata abantu kati jo ensonga zibadde mu kooti ez'abasibaabo era gye ziri jo twabadde tuli awo ku Sande nga bakomyewo bazze n'abamagye bakwata abantu emasasi gavuga bakyankalanya ekibuga bonna emirimu gyabwe gifudde abantu bagudde ku mafufu nembuuza ekijjanga nekikwasa abantu kiki mbwe kityo nga tosobola okuyima eno nogaa nti omukulembeze weereza omuki omuntu oyo olw'ensonga nze mbatwala nfuna twavudde ano nga nti RDC basindise bakwata omuntu ono kubanga kwagiddeko abamagye kyenakoze nengamba ensonga entuufu tunagenda wa maama atubuulire lwaki basindika abantu module eno ne batutulumya bati oli bakyali mu kooti ate eno mukwata balala eno mulesewa ne batakuba n'amasasi ga gavumenti omuli w'omusolo ku bantu abo gundi Sendere Emmanuel ne Kyesa Mobile bamugulako muwangu asoli ya wakulwana kukubagana bakutte Mayindi Charles owulire akati ensonga eyo nebange tutabudde enkulaakulana eri ewantoni ebatawaanya batera ogambo
kubanga etuwa tugambe nti ekibalwanya lwankulaakulana egenze ng'eyongera nga tibalaba nti abantu tubataddemu nnyo gundi asodde eyokola kyeyokukola kubanga nasanga stage ntabangufu wabula ngezezzaako okugikumaakuma n'okutwaliza awamu amaseja amalala kugalabira nti stage eno erina kyekoze kubanga mbawa pamiti mbawako emitwalo 10 buli muntu Dereva yenna oba memba yenna ali ku stage eyo ajjanjabibwa bwereeri obulamu bwo bwonna singa abafunye obuzibu ne wabeera amasaka oba mbalala twatekawo emmotoka ezo ziba zimunona omuntu akaddiye nga akoze takyasobola kukola nga memba abadde memba ebbanga lyaffe lyonna lyetubadde nabo tubawa akasente akababeezayo mu bukadde bwabwe kuba tulina seya musi bamita seya buli mwezi akima emitwalo 9 ennaku 13 ezimuyamba okubeerawo okutambuza obulamu mukyo twalaga tulaga abantu nti Dereva si bubbi Dereva si musango wala Dereva mulimu kubanga guliko n'ebbaluwa etambuza omuntu nga ekozesa omuntu nga mukakamu ataafuna kyayagala muzeeyi Museveni yatuwa ensaka eri gye twaweeya olufeya tubenga tukulaakulana tubenga twezimba ne tugezezaako okukizimba wabula bano bavudde eno batandika okutuzimbulula batandika okutekamu kati batekamu ntalo zino zemulaba ffe tetumanyi na bino tulaba bulabi nga kino kizze kati tugenze mu meeting yaffe kugamba abantu nti twaguze emmotoka twakoze kino nga kugamba sijja kujja kubeerawo sijja kungoziiza era kyovolaba nga bamusindika nanuuka n'olwensonga eyo mbebazizza okuba nammwe mukama abankuumire ntebe wa Mbale Jinja State damu Luwemba Peter sentebe wa Jinja Mbale Jinja State kwata fe abatali babbi ba mundu abatali bayeekera abantu abeekolere ejaffe ba civilian lwaki muzo tukwata mutyo nti RDC yatutumye tubabuuza ensonga RDC yatutumye beera babadde mu byambalo by'amagye kati twebuuza era ekitukezezza okujja wano nga twebuuza maama twagala otulambulule bulungi era otubuulire musango ki gwe twazza ffe ku stage yaffe mu association yaffe abatabbanga ku ssente ya gavumenti abataweebwanga ku ssente ya gavumenti wabula ffe abakwata ezaffe 10 ne tusonda ne tusobola okwekulaakulanya ng'essaawa ya leero tuyina emmotoka 3 zaffe nga badereva ne bakondakita ku stage yaffe ng'essaawa ya leero tulina eddwaliro eryaffe nga bammemba b'okumbala eyiganga Jinja stage ewantoni nga bammemba we balwala tuli buli memba bagenda ne bamujjanjaba okutuuka bwawona ekitaaliwo okuva ku mirembe egiwedde mamba olayika wakajja Mukono ne Mukono tubadde n'entalo nnyingi za takisi era ffe ewafaawo wantoni Katosi road entalo zaffe zibadde nnyingi nga zirimu n'okutima twasalawo ne tugamba nti entalo ezo katukole ki tuzeesonyiwe kitendagenda ku Katosi road naffe tusigale ku Mbale tujja obujagalalo mu Mukono nga ffe abatakisi ne tukwata ekintu bulungi kati emyaka giri emeka 3 gigendamu 3 2 n'emyezi egigwamu tugenda myaka 3 okuva luwajja wano nsuubira toyina nsasagge yonna tolina buvuyo bwonna bweryowulidde mu bantu ba takisi Mukono kakati abakulembeze abamu ate bwe tuwulira nti ate mmwe mutusindikira abasirikale ab'amagye bajje we bayogedde nga bazze okukwata era bakubye amasasa 4 mu bantu ba civilian abatalina yadde ejjinja nga tewali yadde akutte ejjinja ne bakuba amasasi waggulu. Ekisooka ekyo tekikkirizibwa. Ekyokubiri ensonga za municipality zonna era nze deputy atwala ekibuga ensonga za municipality zonna ziyita mu ofisi yange ne town clerk naze nensanga office mugisazeeko era tulina okutegeera mu ngeri ki gye baba tutemu ate lwaki baba tutte ekyo tugenda gezaako tubuulirize tulabe lwaki baba tutte mu ngeri ki gye baba tutemu bwe muba mulina ensonga kino kigenda mu mwenna
Office esooka ku nsonga za tax mu kibuga ya town clerk. Ne RDC atwala ekibuga deputy yenze. So ensonga z'ekibuga zonna za taxi zaki muziyise mu ofisi yange. Tutegeerekese fena. So kyembasaba tukaakane bwe tuba tusobola nfunemu abantu nga babiri muje mu ofisi ntegeere ensonga ki ezibaddewa ate ani yaze n'akuba amasasi nandyagadde if possible n'entegeera oyo abadde ani so that tukwataganye ne organs, security organs fena tusobole okunjongoola ensonga z'ewantu era nga tuzogere munda kubanga bwe musalawo ofisi eriko district eriko diso eriko ki gerekese emmotoka ezo ziraba ze ziruma abantu ziri ezi ziza ate nga tukyaleeta oziraba wano twajja